Faadi TV yuji mwasibye mutya mwe muri mutya abagifollowinga mbatumideko abali kata namwe abali mu ggwanga erya Saudi Arabia nembebaza nembagamba nti muri bakabinyo okubanga mugifollowinga. Comment section weri awo bakabuntera mu comment section abali e Kenya, abali Saudi Arabia, abali kata, abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad, abali mu ggwanga erya Spain ekibuga bakita Madrid, abali Germany mu kibuga Berlin, abali Canada mu Toronto, abali mu America University of Chicago bagamba nti muri bakabinyo okubanga mugiye kumira ko Bagita Faadi TV yuji mbana mawuli agabaga trendinga okwetregwanga Uganda. Pastor Bugingo Bamutaddeko akazito. Pastor Bugingo Bamutaddeko akazito. Aba family Endiiga yafide ku chachi ya Pastor Bugingo asadiza wali kukana nirandi bongede okubanga bateka ko Pastor Aloysius Bugingo jukira Pastor Bugingo ne police emwetaaga akole statement olwensenga nti omuntu yafidde ku chachi ye. Aba family abagamba ati Pastor Bugingo bwatavaayo kwetonda ku kikolwa kye yakoze ekyo omuntu waabo okufa ofira ku chachi n'abalata ne wankubadde nti yabadde agenze kusaba bagamba dedda Pastor Bugingo kyewakoze si kirungi bamusabe aveeyo yetonde mbagirawo. Bano basuubiza tebagenda fukulanga Pastor Bugingo banyigiriza nti chachi yeggalwe nibagenda kukikola batya. Bagenda kukikola batya kubanga babagamba nti bwateetonda bajja musuulira omulambe wakaawe. Bano batabusa ate baba bano bo simanyi Pastor Bugingo gyagenda kubadda. Bano simanyi gyagenda kubadda. Abwetegeza information etambula ku social media eraga nti bano basabe Pastor Bugingo aveeyo yeetonde oba se kyo bagenda kukolawo akatiisa either okumusuulira omulambo awe wakaawe, kumusuulira omulambe wakaawe oba se ekyo okunyigiriza chachi ye eggalwe. Bano bagamba nti ekimu kwebyo bibiri bagenda kukikola. Bano bagamba nti bagenda kukikola. Pastor Bugingo nti ayinza okubanyooma naye nti bajja kukikola naye yeewuunye. Bagenda kukikola batya? Bagenda kukikola batya? Balina abali emabega. Baba Pastor Bugingo yandibadde yeegendereza abantu bano, yandibadde abeegendeza kubanga wanze n'okubaawo abali emabega. Jjukira omuntu yafiiridde ku chachi n'atanyega n'atayogera omulambo n'abagamba mu gutwali butwazi mu ggwanika ne bakasuka eyo wadde okwogerako okwogera ku kizindalo ku chachi ye nti bannange tufiiriddwe omuntu pe. Bajjawo bujja muntu nga bamutwala batononya abategeera otegeera nti waafuddewo omuntu. Abadde baliraanye okumpi n'omulambo jjukira Kanani wanene be bategedde nti wadde wafuddewo omuntu abamu kwabo abasobodde okubanga bamanya. Naye Pastor Bugingo tiyakoze ki? Tiyagambye nti kayise ekizindaalo nti bannange tufiiriddwe omuntu bw'ati ne bw'ati amumanyi jangu otuwe information esingako wone oba oli wa luganda lwe munnange tumututte mu ggwanike mulago pe. Yasirise kye Pastor Bugingo agenda kwetera abantu bano okulowooza ebintu bitakola ki bibatandirowoozezza. Sikulimba kwekwatagana n'okufa kw'omuntu waabwe. Munange byebyo ebitambula akadde kano ku social media bagita Faadi TV naye nga baaba kyebeekola aba family kyebeekola bamulabudde bamugambye aveeyo yeetonde. Agenda kubakwasaganya atya bano kubanga nga bandabikira okuba abazibuzibu, bandabikira obutaba na muzannyo. Faadi TV yuji ndakusaba subscribe ngonyige kade comment section weri awo bakabuntera mu comment section ate osigale nga ogifollowinga tuyinze tulabe kibagenda okubanga bakolawo abane nga Pastor Bugingo tinabakubaako kuvaayo kwogera ku nsonga eno kwekyo ekyabaddewo nga omuntu ye yafudde. Omulambo banguludde butwazi direct mu ggwanika mu mochari. Poliisi agala kubanga emufuna akole statement ku nsonga eno. Tujja kuba tumanya nja kumalingira okubanga mbawa byenda basobodde okubanga nfuna ku nsonga eno. Abantu ku Faadi TV just following subscribing nyiga kade kubanga bo subscribing nonyiga kade ojja ku receiving a notification whenever I upload a new video. Wano ku Faadi TV just following, liking, commenting, subscribing nyiga kade
ninze naye Pastor Bugingo kyagenda okubanga ayogera ku nsonga tanaba kubanga akyogerako wadde jjukira leero Sunday service naye nga poliisi emunoonya kubanga emwetagako statement omuntu yafiiridde ku kyaki. Ejjukira Pastor Bugingo si asoose okubanga Endiiga efiira ku kyaki ndoza mujjukira ne ku kyaki oba ali kyaki yaani ali omuntu yafiira mu kyaki munda ali kyaki yaani Kayanja yali kyaki yaani omuntu yafiira mu kyaki munda lwakuba nkirabidde naye nga si yasoose lwakuba kye yakoze ate oli munnange oli bwe yafa mu kyaki eri yakonfaminga ne Pastor Bugingo ate kye yakoze ensobi yakubalagira mulambo gutwala direct mu mochari ne tuyinze te poliisi yagenda kubanga ayogera ku nsonga eno naye nga abafamile kyabayisizza bulungi Pastor Bugingo kye yakoze ekyokuba nti nno omuntu bwe yafudde yabalagidde bamutwale mu mochari direct wadde okuyisa ku kizindalo wadde okuyisa ku media ye wadde okuyisa ku TV wadde radio newe yandisiza ku kizindalo kyandibadde kimala wali ku kyaki wennyini ne wataaligenze ku radio wadde TV. Munange byebyo mungere okubanga mugyekumirako amawulire mba nago agaba gatambula bagita Faade TV poliisi emwetaaga emulinze ndowooza oba oli awo ave mu Sunday service yetaaga statement ku nsonga eyabaddeyo ku kyaki mungere okubanga mugifolenga naye nga bafamire bo baaba bakaawo bazibu ekyo kyasinga okubanga kibanyiiza ekyomuntu okubanga yafiiridde ku kyaki ya Pastor Bugingo n'amutwala butwasi kugamba nalagira bulagizi bamutwali direct mu mochari kikyaleese obuzibu kyokka singa alangiridde tewali wadde buzibu bonna musubscribinge munyige kale abali kata Saudi Arabia, Germany, mu ggwanga lya America, University of Chicago, Canada, Toronto bagamba nti muli bakabinya abali mu ggwanga Uganda namwe mbeebaza comments nziraba ne bagamba nti muli ba bode nnyo kubanga mugyekumirako bagita Faade TV mulange ebitambula akadde kano ku mitimbagano eja social media. Sunday service yegenda mu maaso bali ku kyakya Pastor Bugingo netinaba kubanga ayogera ku nsonga eno nkiwajja kuvaayo ajogerekoko kubanga abafamily bamutaddeko nnyo pressure ey'amaanyi bakaawo bazibu baaba balinga njuki bakaawo bataamuufu nnyo kwekyo kyatuse ku muntu waabwe mubaye bulungi Faade TV mwera